onako ralero yatukubira akayimba ko Rachel Sanso kulaba. How are you? I'm fine. You fine, I can see. So kombulire amanya go Rachel M abantu bamanyi Rachel M. Gategeza ki M. Yaganze nate Rachel Monica. Monica. So M stands for Monica. Yes. Banange lyekika. Nate mbuweddira ki? Nedira mamba kakoboza. Kakoboza. Mamba kakoboza akabiro kayo kabaki. Gongolo nakauka. Mama nya ate nakauka. Nakauka yeyogera ku gongolo obe gongolo lisangibwa nakauka. Anyway, chechigena maso soma class tikati. Wetuliza wenu. Nagenze msiniya 2. Banango kadi fa batop kirasa wobo tulese. Senior 2. Kati okubabu binyonyonyomu. Wali ojukira ebyaliyo mu UNEB ngo maze ebibuzo. Obijukira. Chichiche wasaba ngo maze exams zo. Kale ngo maze UNEB wakomba wakama mi wa mugambo yagala choba dadi. Banai. Aona linjati dem. Wali chati de. Ngoli na fia kati no linda bikomewo. Bwe byakomaho. Bwe byakomaho nsanyukanga amazufu. Ngo biyise. Aha wasabachi. Tewali. Tewali chena. Tuko ebakuwachi tubireko kyebakuwa ndabo byange bingi mama anyway kati kigenda maso mu music industry right now chicholiko ekigenda maso ekitambula esawa eno mu Wakastars twafulumiza oluyimba olupya bali mu swaga mu Wakastars ani yawandisa oluyimba bali mu swaga bamuyita Nimbas producer Nimbas producer so compare katini kubirako katini half ya bali mu swaga atatubuli ekigenda maso ebigenda maso ebirala ku luyimba olwo tugende producer kale ngate banagana ngati tunagenda mu luyimba katini nnyo emalaga kawo oyine nyimba meka ze tuyinza okumanya katulabyeko mami andadi antikale Bampa so high ezo na videos yes videos kati bo bala mziringa meka enyimba ndoza kati eziriko videos nga 15 kintu ngochi byolonchinga di njabuloncinga sikati olinze mubayimbi bonna bali mu gwanga Uganda lwaki wasalawo kudda mu luyimba lwa Spice Diana oluyimba ekisoka luyina message ennungi ebizibu ba upcoming artists bebayitamu message ennungi twagiraba netusalawo tukola oluyimba Spice Diana we yakulaba nga oluzzeemu kiki yayogera yasanyuka era nasalawo tukole collabo ya twebereremu boyina ne twebereremu simanyi wa producer wange katwebereremu Spice Diana okaina okumpi abantu obasampolinge aka Spice Diana ngamba twebereremu akomwana ono ke yakola singa obo okaina kantegekerawo maaso okampemu naye nina abantu abali kulayiri bandi bubi njagala babuzeeko ku Rachel M bamanye batubulire ki ekigenda maaso. Hello, how are you nyabo? Kale sebo nawe jebaleko busana wano naye oyina omwana abuuze ku mwana munne mwana yanyimbira bulungi akayimba kayimba kye yakuyimbira akakolera omwana taliiwo kankwerekereze nkwate abalala boogere ne ku baana babannammwe ku baana bannaabwe zino essaawa ziba z'abaana bannange mubawe chance nabo boogereko ne baana bannaabwe saagala mubeere bampisa mbi ate kugamba nti gundi hallo mpa ku mwana abuuzeko ku mwana munne jebaleko ssebo oyina omwana ali mu holiday wangi gwe wenyini oli mwana oli mubbi naye bantu mmwe sagala buyaye bwa kika kya waggulu gwe wenyini oli mwana owaawa. Anyway, njagala kubuuzaako ku bantu bano onagambye Rachel M who inspired you to start music. Soka
muziki gubeera guvuga nga gukuvugira muli mutima nange nenjagala ntandika okuyimba kakati mu bayimbi ababulijjo kali katudde mu bayimbi ababulijjo ani yakuinspiringa nze abayimbi bangi nnyo bendabirako era naye neŋŋamba kaneegomba obbeera nga bo kubanga buli muyimbi yenna alina kyayongerako ku music industry. Onagambye neba naye abantu bano onagambye mu Rachel M abadde asuubira muto naye nga mukulu abadde amanyika bebi akagendo vaayo mbukato nnyo bananga abakuba kye bankola. Hello hello munango nalabika akyalina mwana banyumyamu onagambye hello Kangwe Ashirafu Nabulagala Monica muyimbi ki gwe weegomba okuyimba naye nze neegomba okuyimba n'abayimbi bonna buli ajja osobola okuyimba naye onagambye hello ABS why does Rachel use saucepans to do music? That is creativity. Creativity. Thank you so much. Ebibuzo mwana bidda mu televu nnyo Rachel M mutubuulize yafuna aggregates meka mu P7 yebale kuba creative naye akuze. Hey, it's okay okula mwagala mwana abere muto. So chi Adam 10 aggregates. 10 aggregates. Thank you so much. Eyo bagita first grade. Wama thank you. Hi Rachel Rachel M, thanks for your performance by Naso's Catherine, the pretty girl. Okay, thank you so much. Wow, sija bakiriza nange. Njagala nsomeko ne kubaka. Hello. 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 Wanji nyabo. Banange mukwano njagala mbagire mwena. Hello babywa.com. I have a question for Rachel M. What is your relationship with Isaac Newton? Thanks dear. Tell them. Isaac Newton muganda wange. Okay. Hello mwebale kutuweereza nze Lilian Nanziga oyo mulaba agenda kukiwanika. Okay, thank you so much. Onagambye I like that girl just because she is in form too. Oh, what a loss, but thanks for representing baby.com. Hello, ono Nash King official mwana oyo mwana ali ku kituufu yebale nnyo. Hello aggregates wazibazeemo no zabadde asaba. What happened to that girl? What happened? Hello Nze Farouk Rachel, how are you? My favorite song is Aunt Kali. Okay, thank you so much. Amorious, I would like to know whether she is single. Yiyi mwana muto mtuleke namwe. Hello Mutesi Aleni bannange ngali smart, how is she? Yakubuzizako. Hello ABS Rachel M ngabwe ya jako enviri yachuka nnyo. Okay, gwe baby gwe baby, are you determined? Where is your relationship with Ivan? Which Ivan? I don't know. Nze kiseka ampambire oyo yani. Iye. Hi ABS, really that girl asks her she is banage ebyo kambireke kubanga abamunguza bya boyfriend. Can you imagine mwana ali msenior too? Anyway, producer wange nterayo akayimba ka ketu premieringa bali muswaga ate oluvanyuma nkomewo baka bwa mwembulaba messages nzirabe simu nziraba naija kubanga tuko kikwasaganya magezi. Tulina Rachel M ali mu nyumba bali muswaga bwa bali set soko mumpe abantu balabe akapya Rachel M Kaina. Okay, onagambye hello that child is so talented. Katumba Daniel. Nze super Galasto. Oba Galasto. I love her. Ono ye Edison. Ani ayambaza Rachel M mama we. Zembizemu si checho. Ani akwambaza. Mama. Okay. Ye mama onagambye Rachel. Hi Rachel, can you do for us a collab with the Fairy Star? Eche chibuzo cha manager. Manager uyo anije. Manager Mathias. Bagala kolabo eya gundi agikole ne Felista. No Rachel tushagendera dala abantu che munkola bannange. Anyway katusoke tugendeko kubano. Yes, that is Rachel M ngali wa munani. babywa.com. Ali gwali nayo muluyimbo. Spice Diana. Spice Diana nga bakayimba ko tuchebereremu. Spice Diana, thank you so much.
abaana nga bano abato omukisa nabo okubako batuuka wawulira otya ng'okoze olimba ne Spice Diana? Nawulira bulungi. Wawulira bulungi. Kiki kyosobola okwogera ku Spice Diana you bwenedde kyoyinza omwogerako? Spice Diana muyimbi mulungi. Era ayaniriza abantu. Okay, kambisewo bakabona ogambye mwebale kuweereza Rachel amaze ebbanga ki mu music nze Semakula Embende omaze ebbanga ki? Myaka ngena. How many aggregates yazogedde? Hi Rachel, why is it that your music isn't played on banange mulimba? Hi, I'm Rehma from SARS. Where does she live? Oberawa? Wakaliga yensonga lwaki babayita baka Wakaliwood oba Waka Stars Band. How many? Hi, I'm Alex from Kadino Nsubuga SS Chitachusa. That girl will make it. She wants what? Hello, yes, Bambi, thanks for your show. Naye she is so good in the industry, Bambi. Okay, ono ajja kikuba ebusega. That girl is on right track.